Canada sokole kenso makalo jayimbi nkatadde wa mama omanyi omuntu ankedde bukezi Canada nga bebase Chesina bakutegeera omuntu ayimba atya nga semulwadde toko mukogera nonga muyi agenda yo yagenda ku stage uyo omulabye uyo oyo mukyala muna Uganda mukatuliki nnyo yava ku Cross the King oyo amukulembedde bamutwala ku stage njanoonya wano ekyalo gyayimbye ekitegeeza kati simulwadde ze kati mbimanyi weni kansoke nkubulire yayimbidde nyoke kunnyonnyole yayimbidde Woodbine bannaye munansonyiwa mbyogera bubi North York mu Toronto ku Sunday kiro kino ekivulu kikyagenda n'amaaso kati awo misana kati ekivulu tekinnaggwa feno tuli mu Monday bo bakyali mu Sunday zingira saa mukaaga ekiro kyabale ky'abayimbi abaddugavu ngaba Nigeria banna Kenya kyavula olabye Black Benera ya Kenya n'abalala bwe batyo abaddugavu abali Canada n'abalala Kamilio n'ayimba kati obadde obuuza ki kyembadde ndi mu kwebuuza ayimba atyanga mulwadde omuntu gwe twayogera ku wanonga kyotegeeza kiki omulwadde asobola okuyimba yeetaaga okulongoosebwa awo ng'ava mu ddwaliro gye bamujjanjabira Minneapolis mu America wabula omuntu aŋŋambye nti Kamiri tebamulongoosa naye bamujjanjaba nga mu nteekateeka ey'omulongoosa omuntu gwe balongoosa tojja buzi ntuuse sala jjukira nagamba pancreas y'eki mu luzungu akawago akalulwe oba akataago akalulwe but ne kiba kikyamu Joseph kamera yakyo ogedde saagala kisa bayero gye yansumbwa kaka naye n'entambula yo giraba nga simulamu nnyo mpulira ebigambibwa ne bamujjanjaba ne bamuteekateeka akomewo asalibwe alongoosebwe akalulwe akafuna obuzibu emyaka mingi egiyise Michael Jackson yali ayimba e New York enyindo ya Michael Jackson neebuukako negwa wali neyeetala ku stage manager ajja n'agijjawo ne bamuzza ebbali ne bagizzaako ne bamuddusa mu ambulance nedda mu ddwaliro gye bamukolerako plastic surgery ne bagizzaako mu magezi naye okuva ebyaliwo 1992 okutuuka 1999 lwe yafa ng'era kyamutta kiri nti ayikolako plastic surgery Michael Jackson kati ogaye bw'afiira ku mulimu kati twasaba luli nti Chameleone nga tali ku nsi music waffe ajja kufa nga Mozebo yafa music n'avaawo Bobby n'agenda mu music mu politics music n'akka kuba competition ne Bebe Cool gye yalingako n'ekakkanamuko kitegeera kuba kati Bebe muyimbi ate oli Bobby munabyabufuzi kati ng'olaba bibeera mu kiba kimisi nga something missing nga Sebatta yaggwamu nga Paulo Kafeero afudde Sseguya nabye mpulira ate era ne Paulo Kafeero okukenderamu ko katono babasudde bamala kufa ne Livingstone Kasoza buli kimu kimala kubaako competition so byebyo bwe bityo kati soke tulabika Chameleone ng'ayimba byogero bibuuze nga tuvudde kati soke tulabe Chameleone ng'akuba akavuga e Canada yabakubidde n'abayuda kubanga abayuda abagamba si mulwadde mbujala yagala ssente kabakubira yuda olwa 29 era lwe yabakubira ng'awonye yali agudde ekigo mu Arusha Tanzania mwene mugaa nti baali bamukubye n'ava ensambya mu ddwaliro n'akitukwira mu kitobere nakivu n'aga nti bayuda n'okugulu kwe wabula kyemmanyi ku Kamiri nti asobola okuva mu ddwaliro nga tawonyi kuba Kamiri bamugamba abasawo nti ebigere ebyo amale emyaka 2 bujjukira 29 nga agudde Tanzania nti ebigere amale emyaka 2 nga tatambudde Chameleone yava ensambya mu myezi egi ku kitanda n'agenda mu kitobero n'azina n'asitula mwezi obujjukira nga munene bw'ati simanyi ebifaananyi byange bwe bakyaliyo n'amusitula n'agamba nti
yayimbirawo luyimba kiro yagamba awo lugenda ndwerabidde naawe olugaba bubi atagenda waliwo ndwerabidde naye nga kwegamba yagala tegeeza nti kati baali bagamba nti Kabirioni atagenda yali omulwadde asambagala tagenda kati yoyo okitegedde so omuntu yaŋŋambye nti Kamiiri mu ddwaliro tebamulongoseza naye nga bamujjanjabye because mulwadde like seriously bamukubye painkiller nezisooka zimukkakkanya kuba gwe talanga baafaanana si bwafaanana bulijjo naye nga ab'omunju ye bagamba nti nebamujjanjaba ab'omunju ye baani ab'omunju ye babeera nabo munju ye bagamba nti si balwadde mukyala we Daniela actually mwasisinkanyeewo yali Minnesota ku social media owange ebyo ebitaagala bigendamu ebyo naye nze muganda wange mulwadde ate nkugambye n'ensambe yavaayo ngaali yava ku ndiri najja nayimba yebba bwebbi bw'oba wakanabuuza yali kanyama weeyisa twavaayo fenna bwetu netujja okufuuli kuyita kwebaka ate munaye nkugambye ki akasente olwazze ate wuuyo avuddeyo yakuba bivvulu lwaki teyakikubye nga akasente tekanna wano wakolako nawe ng'oli ku kanula ne bagala lwaki tobedde ekanowoona wagamba otya nze nali nsobola naye obulwadde bwe tebumuganya yeetaaga kulongosebwa ye olabye nga tasobola era bw'ayimbye Canada akutuse n'agweri weebale kubanga tayimbye n'amalako mwe mutu emusubiye abantu ne bafa ate tukole ki ye atoba yazze n'ayimba nze kambabulireko okuva Kamiliyoni yagenda e Soccer City South Africa 2010 n'ayimba nga n'emisumaali gikyali mu pyajjukira gyali gya 2009 we yagwe Tanzania ne bamukubamu emisumaali 16 oyagala enkyanji kuleetere njaggireeta lwakusatu buli kigere bakubamu emisumaali 8 ennyama ogisibira ebigere eno byabya byatala kati waggulu eno ne basiba emisumaali wano byatala kibadde kyetagisa kati nyenyola kati ataaliwo gomanye egyo myaka mmeka wansi ennyama ne bagikwasaganira waggulu ne bateeka nga abasona omukeeka ensandaggo nga bagirawo bati ebigere bye babikola naye omusajja yagenda esooka South Africa nga beetegekera okuyimba mu World Cup ya 2010 akapiira kajja bulani ke baali basamba awo mujjukira abazungu ne bamugamba igwe nga toteredde bulungi ebigere Kamiliyoni yafuba n'azisamba omupiira kuba yali World Cup abakakase nti mulamu kuba abayimbi balindooza 12 mu Afrika yonna abasinga nga bagalako 6 kati nga baali badde basobola omugamba nti gegenda bikulemye Uganda neviirakawo ndowooza mujjukira ne fulaga ye eya Uganda ng'atuweesa ekitiibwa kati olumu ofiira ku mulimu obeerawo obuvunaanyizibwa abantu abalungi nga mulimu kubawagawaga bafire si kuwaga ffe twamuyimbisizza ye yayimbye naye nga mulwadde Kamiiri mbadde nkumalira bwe yakomawo babadde bakola rehearsal kati bwe yakomawo entebe yakomawo nga n'emisumaali giringiza bwe giti nga gyavudde era twasibira nsambya ku kitanda ne baddamu ne bamutereeza kyenjala okutegeeza mulimu omusirikale tayizaga nti batuganye tugende tulwanyise ekkoni mbunze sijja kgenda nyinza okufa ate nga gwe mulimu gwo nze nalinnya Lwenzoli n'entuuka 2015 eri ku Peak Margarita naye nga mazima okutuukayo kufa nali w'amaanyi Sseguya nga era bwayalokakasa nti oli mulamu linnya Lwenzoli kubanga Mount Kilimanjaro yesinga obuwanvu mu Africa nekuddako Mount Kenya nekuddako Lwenzoli owaffe naye Lwenzoli yasinga obuzibu okulinya cause is a block mountain block mountain olinnya nokka n'olinnya nokka kwegagwa omaze omulimu gwoddamu paka lwotuuka ku Peak kati ate Kilimanjaro esinga obuwanvu nyangu kubanga yo it's a volcanic mountain volcanic kiba kiswa bwe kiti kuba volcanic eruption bwejjawo ekyo omuliro ne guvaayo eri kikola kiswa kati gwolinnya bulinnya bwoti n'otuuka ku top kati kyenkugaye nti nange nakola story ya daring oba kufa oba kukola story nze mukama waffe yali antumye story editor in chief kati nze nkulira naye nga nange njagala nnyo expedition good enough wali oyagala goyagala ate amawulire ogajjamu nga toyagala n'okuyimba kisa calling kyobola oyimba ebintu ebiruma gavumenti ebiruma abantu naye nga gwokozi bonnabbi nga faaza bwasoma katukomewo tusooke kulayo story ya Robin Sanyu omwana ono naye agala okukola ekibiina ky'abayimbi abato ave awo agende akole association ye naye agendeko mu federation naye alwaneko ne bato alwanira abantu abato ba fresh kids baveyo nga nabo balwanagana ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to
tukutuusa kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa abasomesa abakugu gattako ne ansa z'ebyo byafuluma wiiki ewedde ebinaayamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikka ebibuuzo by'akamalirizo. Tukulaze engeri y'omugagga Mponye gy'asoose okusiibula abafamire ye. Tugaddiddeko n'engeri gy'afudde ng'ali mu nkaayana z'abaana be. Tukuleetedde obunkenke obubaddewo eruweero ng'omulabirizi Nsubuga awaayo obuyinza wakati mu bukuumi obwa poliisi ku bakristaayo ababadde beesomye. Omuyizi wa P4 yabadde ava ku ssomero yawambiddwa n'attibwa mu bukambwe mu by'emizannyo. Maanieri Mukawefube wakujja ekikomo kya bwakaputeni ku Magwaya. Tugaddiddeko n'akatale k'abazannyi mu Bulaaya. Gannaamala Mbukeddewo wa Mmande akufuula omumanyi ku 10 zokka. Bukeddewo wa Mmande akuleetedde ebikulu bino. Mulimu kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa abasomesa abakugu gattako ne ansa z'ebyo byafuluma wiiki ewedde ebinaayamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikka ebibuuzo by'akamalirizo. Tukulaze engeri y'omugagga Mponye gy'asoose okusiibula abafamire ye. Tugaddiddeko n'engeri gy'afudde ng'ali mu nkaayana z'abaana be. Tukuleetedde obunkenke obubaddewo eruweero ng'omulabirizi Nsubuga awaayo obuyinza wakati mu bukuumi obwa poliisi ku bakristaayo ababadde beesomye. Omuyizi wa P4 yabadde ava ku ssomero yawambiddwa n'attibwa mu bukambwe mu by'emizannyo. Maanieri Mukawefube wakujja ekikomo kya bwakaputeni ku Magwaya. Tugaddiddeko n'akatale k'abazannyi mu Bulaaya. Gannaamala Mbukeddewo wa Mmande akufuula omumanyi ku 10 zokka. Bukeddewo wa Mmande akuleetedde ebikulu bino. Mulimu kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa abasomesa abakugu gattako ne ansa z'ebyo byafuluma wiiki ewedde ebinaayamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikka ebibuuzo by'akamalirizo. Tukulaze engeri y'omugagga Mponye gy'asoose okusiibula abafamire ye. Tugaddiddeko n'engeri gy'afudde ng'ali mu nkaayana z'abaana be. Tukuleetedde obunkenke obubaddewo eruweero ng'omulabirizi Nsubuga awaayo obuyinza wakati mu bukuumi obwa poliisi ku bakristaayo ababadde beesomye. Omuyizi wa P4 yabadde ava ku ssomero yawambiddwa n'attibwa mu bukambwe mu by'emizannyo. Maanieri Mukawefube wakujja ekikomo kya bwakaputeni ku Magwaya. Tugaddiddeko n'akatale k'abazannyi mu Bulaaya. Gannaamala Mbukeddewo wa Mmande akufuula omumanyi ku 10 zokka. Bukeddewo wa Mmande akuleetedde ebikulu bino. Mulimu kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa abasomesa abakugu gattako ne ansa z'ebyo byafuluma wiiki ewedde ebinaayamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikka ebibuuzo by'akamalirizo. Tukulaze engeri y'omugagga Mponye gy'asoose okusiibula abafamire ye. Tugaddiddeko n'engeri gy'afudde ng'ali mu nkaayana z'abaana be. Tukuleetedde obunkenke obubaddewo eruweero ng'omulabirizi Nsubuga awaayo obuyinza wakati mu bukuumi obwa poliisi ku bakristaayo ababadde beesomye. Omuyizi wa P4 yabadde ava ku ssomero yawambiddwa n'attibwa mu bukambwe mu by'emizannyo. Maanieri Mukawefube wakujja ekikomo kya bwakaputeni ku Magwaya. Tugaddiddeko n'akatale k'abazannyi mu Bulaaya. Gannaamala Mbukeddewo wa Mmande akufuula omumanyi ku 10 zokka. Bukeddewo wa Mmande akuleetedde ebikulu bino. Mulimu kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa abasomesa abakugu gattako ne ansa z'ebyo byafuluma wiiki ewedde ebinaayamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikka ebibuuzo by'akamalirizo. Tukulaze engeri y'omugagga Mponye gy'asoose okusiibula abafamire ye. Tugaddiddeko n'engeri gy'afudde ng'ali mu nkaayana z'abaana be. Tukuleetedde obunkenke obubaddewo eruweero ng'omulabirizi Nsubuga awaayo obuyinza wakati mu bukuumi obwa poliisi ku bakristaayo ababadde beesomye. Omuyizi wa P4 yabadde ava ku ssomero yawambiddwa n'attibwa mu bukambwe mu by'emizannyo. Maanieri Mukawefube wakujja ekikomo kya bwakaputeni ku Magwaya. Tugaddiddeko n'akatale k'abazannyi mu Bulaaya. Gannaamala Mbukeddewo wa Mmande akufuula omumanyi ku 10 zokka. Bukeddewo wa Mmande akuleetedde ebikulu bino. Mulimu kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa abasomesa abakugu gattako ne ansa z'ebyo byafuluma wiiki ewedde ebinaayamba omuyizi wa P6 ne P7 okwetikka ebibuuzo by'akamalirizo. Tukulaze engeri y'omugagga Mponye gy'asoose okusiibula abafamire ye. Tugaddiddeko n'engeri gy'afudde ng'ali mu nkaayana z'abaana be. Tukuleetedde obunkenke obubaddewo eruweero ng'omulabirizi Nsubuga awaayo obuyinza wakati mu bukuumi obwa poliisi ku bakristaayo ababadde beesomye. Omuyizi wa P4 yabadde ava ku ssomero yawambiddwa n'attibwa mu bukambwe mu by'emizannyo. Maanieri Mukawefube wakujja ekikomo kya bwakaputeni ku Magwaya. Tugaddiddeko n'akatale k'abazannyi mu Bulaaya. Gannaamala Mbukeddewo wa Mmande akufuula omumanyi ku 10 zokka. Bukeddewo wa Mmande akuleetedde ebikulu bino. Mulimu kopi ya paspero e omuli ebibuuzo ebitikkiddwa kalooli mpaka omukyala n'ateeka musene bamuleeta. So bwe batwe batandika akali bakendo katandikirako. Okandira ku mukonda. Si ku nkoona. Ku mukonda. Pulidde ogamba nkoona. Omwana kaatuyitiremu bayagala okukola association y'abayimbi abato. Abayimbi abatusingako mujja kunsonyiwa ogamba kino naye temutulaze kifaananyi kirungi gaffe abayimbi abato. Kubanga musika muguwa oli ayagala n'oli ayagala n'oli
kyayagala kati kyemba mugezaako tutegeeza tetukitegeera naye ngaffe abasinga obungi abali ku saidi ya principal omanyi by the way mba ku ssomero mundaba nkyalinamu mba mu class naye okusoma kuno kutuyambako okuwuliriza n'okutegeera kati nze principal bye yayogera nabiwuliriza n'okubitegeera n'embitegeera era ensonga lwaki n'ebya federation ntaddemu obwangu mu bwangu ddala abantu bambi mujje munneegatteko tusobole okulaba nga tukikuba tukitambuza kakati omukulu ragadi era kyoba omanya saawa yonna nzija n'empapula zange ontereko omukono wesisobole kujja nti oba nja tuma lawyer wange engeri ebyokusomawo bya naye byonna mbikwasaganya federation eze very soon nja kuba mbagamba kikube tumulindiridde kale katugende wa Shakira luli tetwabimalayo Musa